we tutuukidde ku poliisi y'e Lubowa ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe nga woofiisi ezisinga okuli n'eyatwala poliisi eno nzigale era wano we tukitegeeredde nti abasirikale abalina okuba ku mulimu banyiga biwundu oluvannyuma lw'okukubibwa olunaku lw'eggulo bannaabwe ab'eggye lya UPDF abaabalumbaganye. Mu kwongera okunoonya ekituufu ekyabaddewo ng'ab'amagye bayisa ku bapoliisi ow'Embuya, Engumi n'Ensambaggere mu luggya lwa poliisi eno tusanzeemu omusaayi ogwakaze ekyoleka nti ekyabadde wano tekyabadde muniino. Abasirikale abasangiddwa ku poliisi eno si be bokka abaakubiddwa wabula n'abantu abaabulijjo okuli abasibe, abantu abaabadde bazze okuloopa emisango nga n'abazimbi abaasangiddwa nga baddaabiriza ebizimbe bya poliisi nabo tebaalutonze. Olw'okuba nti embeera yabadde yakanaayo kyani, abantu batono abaasobodde okukwata ebyabadde bigenda mu maaso nga beeyambisa essimu zaabwe, kyokka waliwo akatambi ke tufunye akaakwatiddwa nga kalaga ebyo ebyabaddewo. Nga tetunnava ku poliisi eno, abamu ku bantu abaakoseddwa mu bulumbaganyi buno bazze ku poliisi okwongera okugoberera ensonga eno nga waliwo n'abalabiddwako nga bawonyera, abalala emitwe gisibiddwako ate nga waliwo n'abalabika nga balina obukosefu ku bitundu by'omubiri ebirala. Ne gye buli kati abaakubiddwa ensisi ekyabeetimbye ku maaso nga n'abo abakkiriza okwogerako naffe baganye okutwoleka obwenyi bwabwe. Ssaawa nga 6 awo nga ziyingira nga 7 tulaba emmotoka ez'enjawulo, emmotoka nga 4 nga zituuka wano ku poliisi. Kati ffe ne tutategeera nemusooka ne muvaamu omusajja omu naye nga abali mu ezo emmotoka abaasoose ofuluma nga bambadde bunuuwe kale nga balabika nga basiviliani. Naye nga balina emmundu nga si zino ze poliisi ze tutera olaba ne baggula emmotoka kubawadde ne drone, waliwo Subaru ezaabaddeko awo emmotoka nga nnyingi ne bazigula ne bajjamu abasajja nga abasajja be bajjemu bambadde amasuuti naye nga bonna bali ku mpingo nga bambadde amasuuti, then nga mulimu n'omusirikale wa UPDF ayambadde combat ya UPDF naye nga bamuleetedde ku bano ab'amasuuti be baleese, yes, nga naye aliko empingo. So ne baba nga buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba nga bwe babayingiza mu ezo woofiisi. Tutegedde nti nga poliisi emaze okwekengera abantu ababadde bagireetedde abasibe yasazeewo okukwata ababiri ku bo bongera okuginnyonnyola ebibakwatako era kino kiteeberezebwa okuba nga be baavuddeko emberebezi. Kati poliisi ndowooza n'ebeekengera n'ekwata komanda no ne yakomyewo ogwokubiri n'emukwata neweza abantu 2. So ne wayitawo obuddakiika wayiseewo essaawa ng'emu okutuuka ssaawa nga 7-8 awo watusaa kugamba ssaawa ntuufu naye nga zaaddemu ezo twagenza okulaba kabangali y'amagye ngezze nga ffe nga tulowooza maybe engeri gye tuli ku poliisi ebyo bya bulijjo abasirikale bakola ki bajja. Twagenza okulaba abasirikale babuuka ku mmotoka ne basooka ne beetooloola ekifo kyonna, abasirikale ne batandika baakubye buli muntu eyabaddewo. Oba oli mwa bulijjo, oba oli musirikale, oba oli kine kababeera abadde bazimba ffenna baatukubye. Nga bamaze okukuba abasirikale abaabaddewo bagenze mu maaso okujja bannaabwe mu mikono gya poliisi olw'embooko neddamu okunyooka. Basusse kujjayo bannaabwe bali 2 ne babafulumya ebweru. Kati bali bannaabwe 2 baasusse kulaga buli obwedda oba maybe abatawaanya nga gwe basongako gwe bakuba kasita basongako oyo nga bakuba. Kati ffe ndowooza ekyatukubisizza oba lwakuba nti tubadde tuli awo tulaba. Wadde nga bangi baakubiddwa mu bulumbaganyi buno, yakulira poliisi eno oba OC yakubiddwa bya nsusso n'essaati embooko ne zijiyiriza ku mubiri gwe. Waliwo omwami gwe nalabye gwe ndowooza okuba nga ye OC nga ayambadde amayinja 3 wano. Omwami oyo ndowooza gwe baasinze okukuba kuba ye baamukubye okuva mu ofiisi ye waggulu paka wansi awo ku madaala ne bamwambula ne uniform ya waggulu. Wadde nga baabadde beesabisa obwenyi bwonna, abaabaddewo balumiriza nti abaakoze ekikolwa kino baabadde ba UPDF. Esi zaabwe zaaddeko masiki atusobola tegeera nti ono gundi naye nga uniform ffe gye tumanyi ey'amagye gye baabaddemu.
abasirikale abaakoseddwa mu njege eno beeremye okwogerako naffe ne batusindika eri omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke, kyokka bwe tumutuukiridde atutegeezezza nti abadde mu keetalo ku mikolo gy'olunaku lw'abakozi. We tukoledde emboozi eno ono abadde tannatuddira ate ne kaweefube waffe okwogerako n'eggye ly'eggwanga ng'akyagudde butaka. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'amagye galumba poliisi nga ne mu mwaka gwa 2023 amagye gaasalako poliisi emu mu bitundu by'Endejje ne gakuuliita n'abasibe abaali bavunaanibwa okuteeka emisanvu mu kkubo mu ngeri emenya amateeka.